Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala mulayikinga video nako lwaliro jagadde mbalage balubu eyo size ennene ezo mutero ziraba eyadde mbabuulire enywa amasanyalaze genkana ki njagala ogenda ogigula ng'omanyi enywa gyenywamu amasanyalaze eyo balubu ndozo ogyetegereza bibalubu ebyo ebinene ebyaka white ebyo kanyagadde nkulage size eyo bwetyo nga bwe yenkana nayo nnene nnyo balubu eyo amasanyalaze genywa tenywa nnyo kiri awo buli saawa enywa sekendi 4 buli saawa enywa sekendi 4 eyo balubu gy'olaba ge masanyalaze genywa buli saawa yitawo enywa sekendi 4 size yayo yeyo size 4 oba gambe amaanyi gaayo balubu ezikoma okubeera ez'amaanyi n'okunywa ziba zinywa gyekoma okubeera ey'amaanyi n'okunywa kati ya watts 4 eyo watts 4 kati enywa yaayo yeeyo watts 4 buli saawa enywa sekendi 4 teweza unity nedda just sekendi 4 buno bwolaba obusembe eno obwo 27 kati etoolako just buna bwokka bwetoolako buli saawa balubu eyo ge masanyalaze genywa olabye kati eri size 4 eyo zigenda zitambula bwezito bulijjo okumugula size eyo wansi n'okubeera nga tenywa gy'okumugula size eyo waggulu n'okubeera ng'enywa eyo gy'olabye watts kati eyo eri 4 wogula esingako awo ebeera enywa okusingako awo naye size eyo gwe noonya size 4 oba gye tuyita watts 4 gy'olina okugula enywa sekendi 4 buli saawa bwekityo bwe kiri kyenjagadde okubuulira omanye nti balubu eyo enywa amasanyalaze genkana ki tuli ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba